Olubereberye 8 Olunyiriri olusooka. Awo olwatuuka mu biro ebyo, Yuda n'ava mu baganda be n'aserengeta n'ayingira mu nnyumba y'omu Adulamu erinnya lye Kiira. Olwokubiri, Yuda n'alabayo omukazi omwana w'Omukanani erinnya lye Suwa n'amutwala n'ayingira gy'ali. Olwokusatu, n'aba olubuto n'azaala omwana owoobulenzi n'amutuuma erinnya Eri. Olwokuna, n'aba olubuto nate n'azaala omwana owoobulenzi n'amutuuma erinnya lye Unani. Olwokutaano, era nate n'azaala omwana owoobulenzi n'amutuuma erinnya lye Seera. Ne Yuda yali mu Kezibi bwe yamuzaala. Mu Kezibi, ndowooza Kezibi kyalo oba kitundu. Tugenda ku Lwamukaaga. Yuda n'awasiza omwana we Eri omubereberye omukazi erinnya lye Tamali. Olw'omusanvu, ne Eri omubereberye wa Yuda yali mubi mu maaso ga Mukama, Mukama n'amutta. Olw'omunaana, Yuda n'agamba Onani nti, yingira eri mukazi wa muganda wo omuwase nga bwe kigwanira muganda wa bba. Oddizeewo muganda wo ezzadde. Olw'omwenda, Onani n'ategeera ng'ezzadde teririba lirye. Awo olwatuuka bwe yayingira eri omukazi wa muganda we, n'agafuka wansi aleme okuwa muganda we ezzadde. Eno nno tradition yali nkambwe, muganda wo bw'afa mukazi wo omutwala ate abaana babeera ba muganda wo. Olw'ekkumi, n'ekigambo kye yakola kyali kibi mu maaso ga Mukama, n'oyo n'amutta. 11. Olw'ekkumi Yuda n'alyoka agamba Tamali muka mwana we nti, beerera awo nnamwandu mu nnyumba ya kitaawo. Olwo amugamba addeyo ewa taata we. Okutuusa Seera omwana wange lw'alimala okukula, kubanga yayogera nti n'oyo aleme okufa nga baganda be. Tamali n'agenda n'abeera mu nnyumba ya kitaawe. Wano nno ng'oli mukazi toluwona bagamba ggwoliko ekisiraani. Senga yali mu biseera bino nga tugende mu maaso. 12. Ebiro ne biyitawo, omuwala wa Suwa omukazi wa Yuda n'afa. Yuda n'ayabya olumbe n'ayambuka ye ne mukwano gwe Kiira Omwadulamu e Timuuna eri abasajja be abasala endiga ebyoya. 13. Ne babuulira Tamali nti laba ssezaala bw'ayambuka e Timuuna okusala endiga ze ebyoya. 14. N'ayambulamu ebyambalo by'obwannamwanduubi, ne yeebikka olugoye olw'oku mutwe, ne yeewumba, n'atuula ku mulyango gwe Enayimu ekiri mu kkubo erigenda e Timuuna, kubanga yalaba nga Seera amaze okukula ne batamumuwa. Ono yagamba olwaleero bino eby'obwannamwandu tebinsigalamu, tebaamumuwa Seera kumuwasa. Olw'e15 Yuda bwe yamulaba n'alowooza nga mwenzi, kubanga yali yeebisse ku maaso. Abenzi be nno baaliko akafansonyi nga beebikkako. Olw'e16 n'akyamira gy'ali okuva mu kkubo, n'ayogera nti kale nno nkwegayidde nnyingire gy'oli, kubanga teyamanya nga ye muka mwana we. N'ayogera nti onompa ki bw'onooyingira gye ndi? Njagala okunsasula bannaaye. 17. N'ayogera nti ndikuwa omwana gw'embuzi ogw'omu kisibo. N'ayogera nti onompa omusingo okutuusa lw'oliguweereza. Bannaaye wano kalina akaboozi ke kanjijukizza. Tugende ku Lw'e18. Ssebo agambye ayagala n'omusingo, oba talina zaakagwirawo, alina okumuwa omusingo. Tugende mu maaso. Bayibuli eno yawandiikibwa ku lw'okuyiga kwaffe. Muno oyizeemu ki? Kitegedde. Tamali ani yali mukazi mugezigezi, tayagala ebyo bya senkiyu. 18. N'ayogera nti musingo ki gwe nnaakuwa?
n'ayogera nti akabonero ko n'akajegere ko n'omuggo gwo oguli mu mukono gwo n'abimuwa. N'ayingira gy'ali n'aba olubuto olulwe. Bannaayo omusajja nga abasajja abasinga ng'alina kye yeetaaga akuwa n'ebitagabika. Kati omuggo it was like a signature. Naye n'agamba kambiweeyo. 18 n'agolokoka ne yeegendera n'ayambulamu olw'okukiika mu mutwe. N'ayambulamu bannaayo Oluganda, n'agolokoka ne yeegendera n'ayambulamu olw'okubikka ku mutwe, n'ayambala ebyambalo eby'obwannamwanduubi. Yuda n'aweereza omwana gw'embuzi mu mukono gwa mukwano gwe Omwadulaamu okuweebwa omusingo mu mukono gw'omukazi, naye n'atamulaba. 21 n'alyoka abuuza abasajja b'ekifo nti omwenzi ali ludda we? Yali Enaimu ku mabbali g'ekkubo. Ne boogera nti tewabangawo wano mwenzi. Omwenzi abuze. Yayenda lunaku lumu bwe luti. 22 n'addayo eri Yuda n'ayogera nti simulabye, era n'abasajja b'ekifo boogedde nti tewabangawo wano mwenzi. Omwenzi taliiwo wano. 23 Yuda n'ayogera nti agyetwalire tuleme okukwatibwa ensonyi. Laba naweereza omwana gw'embuzi naye n'otamulaba. Yuda agambye owaayo okuswala ntayi agende n'omuggo gwe y'amanyi. 24 Awo olwatuuka emyezi 3 bwe gyayitawo ne babuulira Yuda nti Tamali muka mwana we yayenda era nate laba ali lubuto lwa bwenzi. Yuda n'ayogera nti mumufulumye bamwokye. Ayi Yesu Omunnazaaleesi agula abenzi, asalira eyayenze omusango n'afuna olubuto. Tugende mu maaso. Bwe baamufulumya n'atumira ssezaala we n'ayogera nti musajja nannyini bino ye yannyingira olubuto. N'ayogera nti tegeera nkwegayiridde, bino byani? Akabonero n'obujegere n'omuggo. Yuda n'abikkiriza n'ayogera nti ansinze nze okuba omutuukirivu kubanga saamuwa Seera omwana wange n'atamumanya nate lwakubiri. Bannange eno sitoole. Abantu bajaajinga abantu bannaabwe naye ng'ate bo be bazinnamba emu. Yuda eyayenda ng'akimanyi naye mwenzi, he is guilty of the same offense. Asalidde oli omusango olw'okuba ye tafuna lubuto. Basajja mmwe. Omusajja olw'okuba tafuna lubuto ye alaba nti omukazi mwenzi nnyo. Tugenda ku lwa mmeka? Olwa 26 nga luggwayo. Kubanga ansinze okuba omutuukirivu kubanga saamuwa Seera mwana wange n'atamumanya nate lwakubiri. 27 Awo bwe lwatuuka entuuko ze bwe zaatuuka okuzaala, laba abalongo ne baba mu lubuto lwe. 28 Awo bwe yali anaatera okuzaala, omu n'afulumya engalo ze, omuzaalisa n'azikwata n'azisibako akagoye akamyufu ku ngalo ze, n'ayogera nti ono y'asoose okufuluma. Awo olwatuuka bwe yazzaayo engalo, laba muganda we n'afuluma, n'ayogera nti kiki ekikuwaguza wekka? Erinnya lye kyelyava lituumibwa Perez. Olwasatu oluvannyuma muganda we n'afuluma, eyalina akagoye akamyufu ku ngalo n'atuumibwa erinnya lye Seera.